wano ko emulika buli kati banja bagakozesa situsansi umusoro kutuli kutunyiga fe tuli mu kyalo tetulina nnyo byamanyi byetugolweza naku crowd ne busanga twesade mikolo mukaaga naye ate omusolo tojja kimunyumiza kuwayo olwedde naye abali ku mulimu ate lambaze ndi wa koteina sikwali kilo muntaleko koti kabalanira oddajodi naye bw'abaza ati tomunyumisa kubayo ekifo kye bokikoze eki oba okikoleddemu abaana beewola redi sente abantu baavu naye munamba kusereza school fees Uganda ne wane waffe tapu amazzi ga tapu tusasula naye tegabaako buli kaseera gabeerako gabagaaga so okuna ebintu ng'ebyo ogamba naye tusanga bajjawo palamenti ya Uganda empeewo tebalina mulamwa ne bano bajja okutegeda nti nezikanso nesibwa nakomawo ebintu emu bitunulya n'ogamba oba tuli mu ggwanga kirina eno emisolo gyo bagyetaaga naye ate tewali mulamwa tufunamu mu ebyo ebitusabwa taxes zebatugyaku mutawuni kanso yenna mataba imagine mukatonga yafa nakati bakimakuluzi tebikwataganira ddala nga webyandibadde kyokka laba bwe tuli ate nga mangi obusimako katono ng'otuuka ku mazzi amazzi tuli bubi nnyo wano nnyo nga okiwulira nnyo era tunaatera n'okufa ku lweki tulina amazzi abagenda kubowa omutuma ku makya adasi gavumenti etuyambe tuleetera amazzi n'enfuufu yennyini etutta kubo biliona enfuufu tetukyatuulako wano ebyokulya nfuufu njereere amazzi tetulina tetukyakola tuma abakima amazzi bakomawo saa 7-8 kidomola kya 1000 abamu 1,500 emakuguba mafubira amazzi mukalabi tulina amazzi ate butapu bwe bateekayo tebukola tuyinza okumala emyezi ng'ena nga tebukola tuli wala oluzi luli eno mwansi tulina oluzi mukalabi gavumenti tebatufaako ate gavumenti ebiseera tebatenge tufaako nesente zabawa ebiseera tezabwete wakati nesente kalingana esente zabazeeyi bazi erusi yaggala Mukasaiti Christopher ensonga y'amazzi mu kitundu eri etemuzeeyi tuli bubi nnyo ku ky'amazzi mu kitundu wano waliwo bowa waliwo ebitongole byenigiko byagezaako okutuwa bowa ku masomero awo naye zikalira amazzi ne gafwayo enzizi ddala nzizi nfu tulina oluuzi kiwule yasala malamu wamuwe n'agenda abikka oluuzi olwewantaayi lwo lwafiira ddala mulanga kiga okukubira gavumenti n'abakulembeze gavumenti etuyambe ensonga z'amazzi gyo giri waggulu kuba n'ebiyumba ebitalimu byanbantu nabyo batuleeka omusolo nyumba tezirimu bapangisa zolusi zitomye n'okuddaabiriza naye bagisanga awo njereere nebakusaba omusolo baluwaza kooti omusolo gwo gusobedde kubanga nyumba tezirimu bantu naye yo gavumenti eyagala musolo biri awo era si byomulembe ubi bwente bwobungi bisolo byonna n'enkoko byo bingi Nasuna Namataba, mukuze wa wano
ensonga esingira ddala okutawaanya amazzi gatutawaanya nnyo n'emisolo okutuwoozawooza buli kantu katuwoozawooza nnyo kooza nnene enfuna ntono nnyingiza ntono ebituyingiza naye tutuyingiza ng'ate owandigambye nti olina okuyingiza emisolo giri waggulu nnyo ng'ate enfuna yaffe ya wansi sabye gavumenti nekifunirayo ku bowa eziwera kubanga bowa tulina 2 ku kyalo bowa tulina 2 ate amazzi tugajja wala mu kiwonvu wansi amazzi si malungi nannyo mudumu guli gumu nga gukozesebwa ekyalo kyonna ate abaana baffe basala kolansi oyo nga bw'omulaba awo basala kolansi ogenda okukima amazzi ogenda okulya ti omwana emotoka emukoona omwana emotoka yamuse ng'agenda okuleeta amazzi nolwekyo tusaba gavumenti etuyambeko nga ffe abantu ab'owansi tufunira ebyo ebifunidde ennyo giri waggulu nnyo emisolo giri waggulu nnyo buli kimu bakiwooza ne bwoteekawo akayumba ak'omupangisa nako bajja ne bagamba bakaagalako omusolo ne bwogamba nti ozimbewo akayumba k'ewaka olina akakonko n'ogamba kokazimbemu akayumba bajja ne bagamba nti baagala omusolo batandikira mu 20,000 kugenda waggulu sente ziba nnyingi kati weekanga ng'omuntu eyandyezimidde akayumba ke nga tojja kusobola kukazimba olw'okubanga sente zibeera nnyingi. Doboozi mpitibwa Ndawula Joseph nga nsangibwa wane Namataba Central. Okutandikako n'embeera y'amazzi engeri gye gatunyigirizaamu amazzi aga National Water galaga nti kwe gali ku ttaapu ebiseera ebisinga ate nga tegabeerako. Tunyigirizibwa nnyo mu mbeera eyo olw'ensonga nti amazzi gye tugajja gafuna nga si ga ttaapu tugajja ku nzizi oba ku bbowa, naye aba National Water mu biseera ebisinga bwe bajja okuggyako sente ne bw'obannyonnyola n'obagamba nti abannaye amazzi kituufu musalako gundi ziri ez'omwezi ngayandibadde nti mita etambula nga tewali sente ate bo baba bazeetaaga mu budde. Mukoya Simon, ekizibu kye tulina ffe ab'ekyawambugu aba Kampala Cement batuzibira enzizi zaffe kati tetulina bwe tujja amazzi gatudaaza abazze okusala oluguudo si lwangu lwa kusala okutuma abaana emotoka zibakuba twalina enzizi nga 3 eri naye aba Kampala Cement ne baziziba kyekizibu kyaffe kye tulina ssebo ne mukozesa emitwalo 3 okugikanika naye gali amazzi agaffe ag'enzizi ogenda bugenzi n'osena n'oleeta ne muddaabiriza oluzzi just kugogola ne musena amazzi ne muleeta galinga ga payipo. Ababaka bali abaaliwo ab'enaalimi bakafeera abo ne bakunobwa nga tebannafa naye munnanga aba Kampala Cement baatuvuruga kuba kati olaba oli wa Starbex yaziba oluzzi wali n'akola amazzi n'agaleetako bano wabweru mu kapayipo kati ab'omu kibaati bajja ne basererako ako mu payipo okwo naye ffe yakigaana yazirekayo eri munda mu Kampala Cement munda n'akola bw'ekikomero ekinene enzizi zonna n'azisibira eyo naddira boweemu n'agiteeka wansi eri era ku kikomera kati ffe abeeno waggulu ekyawambulu situlina mazzi kyekizibu kyaffe era ba gavumenti esobola okutuyamba etuseetire ku mazzi gano ag'emidumu agatambula oba egajjayo wansi tusezibwe gatusembereze sebo gwe mulanga gwange era amazzi go tegaliimu ekyamazzi era wani nja kutandika nekya movement yaleetawo amazzi nti g'abantu but here people still ask them money era abantu tebalina sente bona tebalina birimu abagaga basobola 10 tulina babatayina era when you take them down kuluzi when the running water has gone usanga amazzi machafu ebintu bigenzemu byonna so singa abantu abo bafunaga mu mazzi gabwere government speaks but implementation is poor. I'm seeing people pay money 100 shillings, people don't have the money. You see, you find old women who are pregnant, children at night, they get raped here and there because they go at night look for water, search of water. So better get amazzi ago buli village bateeke mu tap abantu bafune ku mazzi because the government also do much. They back at them. Every person should get the water since they have denied the electricity. It's supposed to be free for everybody, but let them people get water. It is our water from our own sources of lakes. Abantu babulijjo bafune ku mazzi abagaga bagagala nabo banafuna naye nga abantu babulijjo bafune ku mazzi era ffe twagala abantu babulijjo tulwanira abantu babulijjo. We are not fighting
the rich people. No.